lebose mu junganda yavuddeyo n'agamba nti mwe bafuutu soja mukitegeere nti tebajja kulonda minisita nga fuutu soja. Lebose mu yagaye nti opposition ne bwekwata obuyinza teri fuutu soja agenda bba minisita. So mwasamirire empola bafuutu soja abali eyo. Lebose mu yabagambye nti bye muddawo ne muvuma abakulembeze ne mwasamirira yasamirira. The opposition bwekwata obuyinza tewali fuutu soja gwe bagenda kuwabwa minisita. In fact naga nti tewaliwo wa boda gwe bagenda kuwabwa minisita. So opposition ye yawuddemu ngera bwe nakibagamba nti okyogoba Honorable Mpuuga kyali tekikolera Bobi Wine, kyali kimunafuya. Kubanga nagenza okulaba nga ate Bobi Wine yennyonnyolako yataddeyo ebifa gundi z'emmotoka. Bobi Wine yagenze n'ateekayo documents z'emmotoka ye. Sitole y'emmotoka ya Bobi Wine ebadde etambula for over 4 years, 3 years now, nga Bobi Wine tayogeranga ku mmotoka. Naye yatuuse ku level principle okuteekayo documents z'emmotoka ye ng'awakanya nti President Museveni si ye yagimuwa. Kaakati nabagamba nti kati abantu we bakutuusa ku level ng'olina okuvaayo wennyonnyoleko. Mpuuga naakuba Bobi Wine. Waaba Bobi Wine atuuse ku level ey'okujja yennyonnyoleko, awo nno baba bamukuba kuba principal abadde nga tayogera. Naye obanga osobola okupostinga documents ezikwata ku mmotoka eyo kiba kitegeeza Bobi Wine akaliro okawulira. Era Bobi Wine mu ggwanga yaddukamu n'abirekera omumyuka we Lodogo Zuriga. Bobi Wine yadduka mu ggwanga for the first time mu byafaayo bya Nuupu ng'eri mu crisis, ng'eri y'ababaka abali mu kibiina ky'NUP abatakkiriza nti Bobi Wine kye yakola kituufu. Yadduka principal, yadduka wiiki 2 n'aleka ng'awandiisa ebbaluwa n'agawa omumyuka wange Lodogo Zuriga bino bikwasaganya nyenze. So principal akalira akawulira. Nze we nategerera nti Mpuuga w'amaanyi. Principal yadduka era ku peegi ye naawe ensonga 10 lwaki yagobye Honorable Mpuuga. Kati principal yamaze n'apostinga documents ez'emmotoka ye kyabadde takolangako. Emyaka mingi abantu babadde boogera ku mmotoka ya principal nga principal tayogera. Kiba kitegeeza kyokka on top of that ayina ababaka mu NUP abatadifendinze kibiina. So nabagamba Bobi Wine yakola ensobi, yaggulawo olutalo olw'amaanyi nti kati principal yayino. Actually bantu babiri bokka abadifendinga Nuupu, Waiswa Mufumbiro ne principal. Sinnalabayo omubaka avuddeyo ku defendinga Robert Kyagulanyi. It's only Waiswa. Musajja watu yagenda wano yagenda wali abamu basirise. Nze nalaba Honorable Nambozi yali wali ku TV nga asirise bwati. Ine ekibiina we bakigunda nga yasirise asamba nnyoto. Kakati n'olwekyo decision yo Bobi Wine nakugamba nti we baba bakutuusizza ku level kwa kati olutalo lwava ku ssente ne lufuuka kati lutalo mu opposition. Ababaka bangi ne Honorable Lutamaguzi ne Shamimu Malende boba defendinze kuki. Nejjukira NUP mwina ababaka 5 mu bameka buula baba defendinga basegona abatuula ku highest management ate bo tebakkiriza mu Bobi Wine kye yakola. So principal ekintu kino kyakunafuyiza oli ku defensive. Kulaba bambi ku page yo kati otaddeyo emmotoka kati enkye banagamba nti Bobi Wine ngero oteekayo ebirala. Buli omuntu bwakutuusa ng'olina okwennyonnyolako nga gwe kennyini olina okuvaayo. Kati Bobi Wine kyalimu bano abadde pibuloko bamutuusiza ku level nti alina n'okupostinga documents z'emmotoka kyabadde takolangako.
enkya Bobi Wine agenda kupostinga ennyumba enkya kati kasita abantu bakutuusaawo nga you have to come and defend yourself baba nno bakuwangudde kubanga Bobi Wine oba wakola decision egoba mpuuga giyimirireko naye kasita otandika gwe kennyini okujja ku page yo wennyonnyoleko yuyo postinze documents z'emmotoka ekyo eba nagamba ekibiina nga nakyo kipostinga mu mawulire tetukola bwe tutyo bw'oba olina position towennyonnyolako Bobi Wine kye yalina okukola waaba yagobawo nalebo mpuuga yandibadde agamba oba mpuuga mukyamu oba mutuufu nze mugobye n'okomaawo naye kati stage Bobi Wine gyalimu bamukuba kati yo Nabitex naye yavuddeyo Nabitex abadde mukwano gwa principal kati Bobi Wine bamukuba buli ango andi ekyo kibinye eri omukulembeze kiba kibinye eri Bobi Wine kati kwa ogenda nolaba bano bamukuba you know naye Nabitex yavudde naye amukuba so principal nagamba ati wakola ensobi ekisooka wali toyina kuwandiika bbaluwa eyo gyowandika kona le bompuga yali ya kisiru era yali egenda kuleetera ebizibu ebizibu byolimu Bobi Wine go wabyereetera ekintu wakikwata bubi wayina ensonga entuufu Bobi Wine wayina ensonga entuufu naye wagikwata bubi kyovulaba nga n'ababaka b'abeNUP baganya okudefendinga abamu ate nga bamu basenior leader mu party kati buli wobeera ng'oli mukulembeze ng'oyogera ebintu b'okulembera ne babiyisaamu amaaso oba tokyali mukulembeze waabwe the person you can't question is your boss naye n'owobeera ku mulimu mukamawo n'ayogera ekintu naawe ng'oyogera kirala aba takyali mukamaawo kati kyekirimu NUP Bobi Wine kye walina okukola wanditaddewo akakiiko ne kanoonyereza kona lebo mpuuga gwe nga toyogedde gwe wali toyina kujja principal gwe wali oyina sirika n'oleka pate n'ekola wanditaddewo akakiiko ng'ate kakulirwa na Sseggona mwennyini banoonyereze ku mpuuga gwe nga toliimu ne bakolera lipooti kati Bobi Wine ogobawo na lebo mpuuga wandisinzidde ku lipooti pate gyekkoledde ne kakati gwe wa papa musajja n'omugoba mpuuga w'amaanyi era n'okuvaayo wennyonnyoleko oleetedde okibesize emmotoka yo you are appreciating nti mpuuga w'amaanyi you have now appreciated that mpuuga is strong lwaki oba wennyonnyolako ku mmotoka eyo nze Junior oyinza okuba nti emmotoka nagibba bubbi nenzija ebiwandiiko byayo nembiteeka ku internet kiba kitegeeza deep buloko bali abasajja bagezi andi kati Bobi Wine bamukubira mu machi wa politics ebyesente miliyoni 5 twabivaako kati tuli ku mmotoka abamu ku babaka bagamba nti Bobi Wine wa meetinga President 7 eggulu kati nakyo ogenda kidefending otya ekyo ku meetinga President 7 eggulu kyogenda kidefending otya ogenda kujjayo kamera Bobi Wine va mu byekisiru omukulembeze takola bwatyo stand on your word bwoba wakubawo na lebo mpuuga stand on it teweetagana kwennyonnyolako gwanolabako President 7 nga goba abantu ate namala neyennyonnyolako kakati mpuuga nakkuba jero na lebo mpuuga yatandika omwai n'ababaka bangi kati bamukkiririzaamu ba Nabitex bye bayogedde wabiwulidde ebizibu byonna Bobi Wine oyina ekizibu kimu bakulowoozesa nti tosobya obuzibu bwonna Nuupu bwerimu balowoozesa Bobi Wine nti tasobya teri liida atasobya mu nsi teriyo mukulembeze atasobya kati kyekisumbuwa principal wammwe Bobi Wine bamulowoozesa mbu Katonda naye obanga Bobi Wine wali okkiriza nti osobya eyo ebbaluwa tewandigiwandiise kubanga banno bennyini abappa tebandikugambye nti wange principal ekintu kyogenda okukola kigenda kwawuzaamu pate naye baddamu kugamba bya kisiru nga bw'otasobya simanya towabulwa ani atawabulwa mu nsi
ani atawabulwa nga ne papa akulira obukatuliki alina gavumenti namba emuwabula kati sitamu atandika ebyo ebyekisiro pulinsipo tagambwako pulinsipo tasobya pulinsipo takola nsobi zensobi ze mulimu zensobi kati pulinsipo ke bamusabula bwe yennyonnyolako nze mbadde sirabanga ku Bobi Wine nga waliwo amutuusa ku level ey'okujja ku Facebook nowe ensonga 10 mbu 10 reasons why I suspended Honorable Mpuuga kiba kitegeeza Mpuuga w'amaanyi. It means Mpuuga is powerful. Wali omuyita mwangu wali olooza ababaka basiru bagenda kuwagira Bobi Wine terera bakuba embookozo bw'oliyiga ebyobufuzi nova mu abo bafuutu soja kati nalabye chairman Nyanzi ng'oyogera lwaki bye wayogedde ebirungi lwaki tewabigamba Bobi Wine chairman Nyanzi nalabye interview yerimu amagezi you had the sense in what you are saying bw'oba chairman Nyanzi okkiriza nti patento lwaki then mugirwaniramu lwaki chairman Nyanzi wagambye pate ya fento then lwaki okola ebyekisiru lwaki oleeta bikunga ate nobireeta ewali abakulembeze banno n'ekigendererwa ekyokujjawo abakulembeze abo pate yammwe mwagirwaniramu Nyanzi nayagadde nnyo interview yo chairman weyugidde ebintu ebirimu amagezi but you are acting contrary to what you say. If you believe nti Mpuuga mumwetaaga, if you believe pate ya mwento mwetaaga ogizimba, if you believe omulabe wamwe ya President Museveni lwaki mwawandika ebbaluwa ey'ekisiru. So NUP beetaaga kusabira kitegeera naye nga Mpuuga abakubye nze Honorable Ssemujju yabagambye nti mwe bafuutu soja teri wano minister agenda kuba fuutu soja yabagambye opposition bwewangula tebagenda kulonda mu bafuutu soja mbu fuutu soja jangobere minister. Honorable Ssemujju n'abagamba nti Mpuuga talina musango gwe yakola talina tteeka lyeyamenya ye yabyeyogeredde muddeyo mu mulabe nze nkootinga mu kootinge kakati NUP ani abawagira Muwanga Kivumbi asirise Namboza asamba nyoto Honorable Ssemujju omu ku basajja abagezi mu parliament position gyateekinze ogirabye ye bagambye Honorable Mpuuga obiwe Honorable Segona kanso wamwe bulijjo gwe mwesiga kanso Segona tabawagidde. Honorable Segona yatuuka n'ogamba Bobi Wine taddamu kwogera yogera kuba bw'ayogera bo baba tebasobola kwogera kamba kati ani nze seba wa defending anupu ndabye Waiswa mufumbiro musajja wattu I feel pity for Waiswa musajja wattu ya defendinga abalala basirise Lutamaguzi kwa Oyina bloga Lutamaguzi semupi bloga so abino sibya depi bloko eriyo n'ababaka abatali ba depi bloko eriyo n'ababaka abatali basanyufu na nsalawo ya Bobi Wine nga siba depi bloko. This is opposition. So mubije mu depi bloko ye yaganye they are even MPs abatali ba depi bloko nabo nga bavudde yunga nayo opposition nga tebakiririza mu Bobi Wine kye yakola. So story yobwetyo bwekyali olutalo lukyagenda maaso nenga sofa Honorable Mpuuga ali mu lead. Honorable Mpuuga ali mu lead. Era afosinze Bobi Wine okujjayo ebiwandiiko by'emmotoka. Bobi Wine nno stage gy'oliko ogenda kujjayo n'ebiwandiiko bya pateyo ko bagamba ekibiina si kikyo mbu kya President Museveni
kati simanyi oba n'ebiwandiiko bya pate ogenda bijjayo bikube ku mmeeza. Bobi Wine naakalira okawulira era wadduse wagenze kuwummula. Next time Bobi Wine woba otekinga decisions. Olwaleero Mpuuga yatandika omu alina ababaka bamukkiririzaamu. Kati tokyalwana na Mpuuga, olwana na babaka. Kubanga sebo principal bamusabudde. Nze ndabye front line yawo, ndabye zibalometa nga principal bamuli bubi. Nga defendinga principal bambi yewayiswa. Sekibiina kyammwe mukisabire ate ab'NRM mu bitujjeemu. Tukooye okuwayiriza NRM mu bizibu byammwe. Bino NRM tebiriimu. Ne buli kituuka mu opposition ne muwayiriza NRM. Mbwe NRM yebikola mujje NRM mu mizannyo gyammwe abe opposition. NRM yawandiika ebbaluwa yagoba Mpuuga. Fa bagiwandiika. NRM ye yawa Mpuuga sente mu parliament. Si speaker. Si katiko ka parliament. Buli kibi ekiri mu opposition mbwe NRM. When will you learn to take care of your weaknesses? Ekisibiddeko Museveni mu buyinza opposition temwagala kukkiriza nsobi zammwe. Mbo abe NRM mbo be bawagira Mpuuga. Twawagira Mpuuga tutya. Wano Mpuuga we bamukwata n'emuko omusajja e Masaka ne bamukuba essasi. NRM ye yali mukuba ngali n'emuko omusajja Mpuuga. Mpuuga bamukwatirako mu lodge one. N'emuko omusajja ne bamukuba essasi. Era NRM era yali ebikoze. Nzo nabo bakaba opposition. Mugenda ne mupangisa police bakwate. Ne mala ne muwayiriza mu 7. Mbusimanya abe NRM temututeeka mu ntalo zammwe. Oba musazeewo okulwanagananga NUP fight your wars. Temuteeke NRM mu mizannyo gyammwe. Ffe tulina ebyokukola bingi. Tuli eno tuleeta General Muhoozi mwagala otuteeka in your cheap wars. NRM erwana obwo obutalo obuli cheap. Have you ever seen NRM fighting cheap wars? Ffe tulwana nnene. Ebulayo mwaka gumu akalulu katuuke. Ng'ojja otusanga mu ebyo ebitalo bya Mpuuga Bobi Wine. If they have decided to fight NRM fa batula mu meeting yagoba Mpuuga. Did you search there in Kamocha? Mwagajo kole bintu by'ekisiru olumane choba Museveni akyabafuga. Learn to appreciate your mistakes. Wano Mpuuga bamukwatira mu bwenzi. Ngali n'emuko omusajja ne bamukuba essasi. Era NRM ye yabiri ebireese ebyo. Bisha Mpuuga tewali NRM mu Mpuuga ne Bobi Wine. Muli baganda muli bakatuliki mwekube. You think people care? Tuli mukuteesa buyinza ngeri General Muhoozi gyagenda kwata mu buyinza ng'otusanga mu ebyombo mulwanira million 5. Wesa 500 million. Mirundi Jr siza kulwanira million 5. Can I fight for nze nyizo kulwanira million 5? Mumwerabise. Luno lutalo lw'opposition. Ebibalwanaganya byavadda. Lumbuye abadde avuma Mpuuga nga lead of opposition. Lumbuye era wa NRM. Abadde bavuma Mpuuga banupu. Bonna babologa banupu. Eyekolera we NRM. Lumbuye we NRM. Opposition mutandike entalo zammwe temutugattamu. Don't temutugattamu. Mwe mwennyini mwevuma mwe mwennyini. Ababaka bavudde okuvuma okugana Bobi Wine byakoze. Segona we NRM. Simwe ababaleeta. Mumaze okuleeta DP Boloko ebalemeredde. Kati mwagala mulonye engeri gye mutuyingizaamu NRM eri busy. President Museveni ali busy. Ali mukulaba ngeri gye tugenda kuteekateeka mu kalulu kajja. Nani anaakalayiza? Museveni President Museveni ali busy alonda electoral commission ye n'alangirira akalulu.
mudda muteka mu obwo butalo buli cheap. Lwaki temulwanirira mu parliament electoral reforms? Why don't you fight for electoral reforms if you really want to change power? Oyinza otya okuteesa n'okuwangula akalulu mu Uganda ng'akalonda Museveni y'amulonda, akalangirira Museveni y'amulonda, amagye agakakuuma ga Museveni, kampani ezikuba obululu za Museveni. Nojja nogamba mbunzizeeyo mu kalulu njagala kujjako Museveni, oli musiru, oza ffenna tetutegeera. President Museveni alonda electoral commission nga webali ababaka batunula. Kati ali mu balonda balina mukulayira bamale batge ati electoral reforms ziriwa. Kati mudda mu kalulu naki kiki kyemukoze kipya kyemutaakoze. Stop fooling Ugandans. Mulekerawo okulimba abana Uganda. Mubeera omulimba abantu mwenna muli babbi. Gwe principal Bobi Wine wa meeting president Mwaluwa ne mukazi wo Babi nga tonna byegaana. Bobi Wine wa meeting president Museveni Mwaluwa ne mukyalawo bamukaku bonna baaliwo nga tutubulira bye wateesa na Museveni nga tonnabuuza mpuuga bye yakoze. Naawe sooka otubulire Bobi Wine wa meeting president Museveni Mwaluwa eggulu mwateesa biki? Sente President Museveni ze yakuwanga omusisinkanye eggulu nga tozoogeranga. Kati oleese ebipapula by'emmotoka yo mbusimanya mbu Museveni teyasanywa musolo. President yawandika ebbaluwa. Ffe tetwagala by'emmotoka yo kyetukubuuza President Museveni teyawandika ebbaluwa. Tetwagala mbu was undervalued, simanya overvalued, simanya access. We are asking you one question, principle. Didn't Museveni write a letter to URA? Bakusonyiwe sente. Did it happen or not? Totuza mu bya Genesis. Simanya the first yona. Didn't President Museveni write a letter? Ne bakusonyiwa omusolo awo nga teweewandiikako. Was that morally right? Nga tunaba kwogera ku morals. Because principle nkulaba nnyo mu buwaluwawo. Hey, that's immoral. Bobi Wine oyinza n'okwogera ku morals. Bwe wasisinkana President Museveni eggulu. Was that morally right? Answer me. Kwoli kuno ku fake account. Principle nkulaba. Right to me. Nawe kenyini wasinkana Museveni. Ne mukyala wo Babi. Ne muteesa ne president n'abawa ssente. Kati, are you the right person yokujano or castigating empuga? Why don't you get ashamed? You can't teach discipline when you don't have discipline. Choba ababaka bonna bakubi. You think ababaka bonna nabamu abali munupo okuvayo ne bawakanya Bobi Wine basiru. Gwe tebamanyiza olya. Mwenna mwali yadda. Ate owulire ennugu ku mpuuga. Bobi Wine gamba mpuuga akuweeko. Mugabanire wakati ninaawe wali adda. Wono mwali ne mukazi wo Babi eggulu. Mukaaku yaliwo n'abamawulire. Ba MP bangi baliwo ng'emmotoka zikukimeza State House. N'osikana President Museveni eggulu ku State House lounge. N'omugamba muzeeyi ndi mwavu nze mpambi vemu nga wajjayo musango mu kkooti. Bobi Wine, don't become a saint. Nawe kenyini toyina morals. Zitandika kugamba mbumpuga jangu wakoze bubi. Wachikola munugu mutima mubi. Oyina omutima omubi ku mpuuga. Principle vayo kyogere. Be man enough otugambe nti mpuuga mutya. Tujja kusonyiwa, we shall forgive you. Stop principle okwate ennugu yo gy'oyina ku mpuuga ogize ku ssente. Jangu come out broadly. Ogeba n'empuuga mutya. Asinga ebitabo. Asinga okwagalwa mu Buganda. Bobi Wine oyinza okuyimirira emengo nga mpuuga ayimiriddewo. Bobi Wine kuggwe ne Honorable Mpuuga tulaba akubira kabaka ani gwasooka okukwata. Kubira kabaka Bobi Wine ne Honorable Mpuuga akubire kabaka tulaba ani gwasooka okukwata. Ojja tegeera nti oyina kyoli.
Obo bufutu sojo obukulimba limba. Principle tasobya. Principle tawabulwa. Go away from that stupidity. Obo busiru bwe jemu bwe bukutusizaawo. Nga tosobya gwani. Oli Katonda. Are you God? Bine byofuzo obiyita bya family yammwe eyabakyagulani simanye basentamu. This is politics. Abantu bafiridde makomera, abantu bafiridde ku street, abaana bali makomera, ojo tubuli yambo tosobya. Who called you in politics? Buno bita bwa kabaka. Mbo principle tasobya, olinga amazi. Ibye byekisiru byammwe. Mwajja mu byobufuzi tujja kubagambako. Ino politics ya family ya sentamu. Mbo mutudde mugabana estate ya Mwegomba. This is the Republic of Uganda. Woboli opposition leader nga gwe wereta mu byobufuzi ebikwata ku byenfuna by'abantu obulamu bw'abantu tujja kugambako principle. Obufutu soja abakulimba aba batasoma bageni bakolera obwakabaka baneteka erifuga bakabaka tibayingira mu byabufuzi. So Bobi Wine choose aye politician yo king oli kabaka oba munnabyabufuzi. Tell us now. Koli kuno kufeka account ondaba. Mayinza yasigala okugamba amazima. Kandi sina kyenkwegu yako. Will you see me at home in magere needing before you? Nze nali advisor on principle. Era Bobi Wine kimanyi nali advisor on principle. Nga ntula wali n'otula wali. Era I don't remember nze wenabererema munopo nakuitako principles. Nakuitanga Bobi Wine. Because that's who you are. Gwe kyagula ni center mwe wegomba. Tutotandika kwefula mbu tosobya towabulwa. You are doing mistakes. Kati mpuga gwe kati milioni ana ezaba bakaze balia bonga tubawandikangako baluwa. Principle twagala otubulira ababaka. Abatazayo sente milioni ana ne baluwa eyo tujagala. Ngabo wawandise ya mpuga. Noraga nti mpuga mubi nnyo wandika ne yababaka abaga nokuze milioni ana. Wano wasisikana President 7 yeggulu nga Bobi Wine wamala okusikana President 7 yeggulu nga bakwatidde mwaluwa nge motoka za State House ziko kimi nga tewatubulya bye wateesa na 7 mbibulire ensi bye mwateesa walioze koko straight yokwekarakasa gwe. Wasaininga dendagano ne government Bobi Wine. Ntogenda kudda ku street. Waliozeeyo. Kunga abera ku TV lwaki temwe kungira mu ngudo. Gwe Nyanzi. Gwe chairman Nyanzi. Don't think we are stupid. Why don't you mobilize in the streets? Mobilizing ira Masaka woka. Mundese kunga. Gendo kungire ku State Square. Tukotenda amanyi bakube kiboko ku manyuma ne ku lubuto. Tigente no government teyagala bya kisiru. Why don't you kunga on the streets, sir? Chairman Nyanzi tuli basiru. Nyumba wajija weliko flyover. Nyanzi, where did you get that money? Okuzima nyumba eliko flyover. No muganda Bobi Wine that's vibes aine bizimbe. You fake we are stupid. Mu saving awaje to saving. Nyanzi. Njaka gwe chairman Nyanzi. Chairman we na alimu. Actually Nyanzi ne kadi ye na alimu tujizanga. Era bakyakuita chairman Nyanzi kwa wali chairman mwe na alimu. Ne kadi ye na alimu kyajina. Bakubuza ku barometer. Ne Nyanzi kadi ye na alimu ngatujiza. Nyano muri imbensi mpuga yabasabudde. Right now mpuga inaba baka banja abamukiririzamu. Olugezigezi principle lujja kugwamu. Ogoba omuntu mu kibiina nga gwani. Swego Bobi Wine Uganda ojita ya family yamu. Akaja principle akamanyiro akajanja kika mpuga kakusabule. Nona ribose muju ya kuvuddemu. Keba kusabule ja kuddamu amagezi. Ewo busuti we weyambaza nokanga bala. Nze sisobya gwani atasobya mu Uganda.
abantu bagamba ku kabaka abantu bagamba ate gwe so temujja kwewaŋŋamya mu busiru olaba Abitex yakuvuddemu Abitex kati principal osigazizaani n'Abitex abantu bakoye ebyekisiru byammwe nupu abantu bakoye ebyekisiru ebyokwonoona abantu blackmail mwe buli atabawagira mubi buli atabawagira yalya buli atakiriza n'alowooza yammwe mubi. We are tired of that nonsense. Bino ebyobufuzi mwabisangawo ne kasita mubuulira Junior endo nga mutuvuma buli atawagire ne yupi mumuvuma mumuvoola muvumya abantu muvumya abasumba muvumya abanaddiini mubuyinza mugenda bujjawo hene mwene mutuga bu principal wammwe tasobya no sense bubwene nzo okugera ne ku morozi nga seto zijja mbasiyazi ubira ne mukyala wonno biyaniri sekendi ledi nga muli bulaya munoonya sente kati oli wano tubulira morozi mbompuuga morale not right nga nubiyaniriye mukazi webweru lwano tubulira morozi gwe principal gwe I dare you Bobi Wine come out and say you don't support gay people kyogere mu luzungu I dare you jango vumirire bisiyaga principal oba tobiwagira then you can't talk on morals sirika principal toyina na moral jurisdictions kwata muntu nsobi wano ushiba mbazungu basiyazi biliye bisaje biliye bibawa sente ni wano tumazeke emirembe wefudde gwe Katonda nso yagala gifuganga yitira nubiya niringa yasooka kunyonya abagenze kola yoje ntebe yeteberawo wali emabbali tuye byekisirufe byatamata medda mushirikale kyali awugendo gaba tesaya kumpoganira which officer is there gwe gamba oyo mushirikale agamba babe bidongo babizikize nabagaye baba balanga ebidongo byabwe nga bayita kumpi newange babizikize. I don't want noise pollution here. Mugamba agenda bagaye babizikize. Baba wadde nnyo eddembe ly'ekisiro nammwe. Oyitotya mu bikomera by'abantu ng'ogenda bw'olanga bikonsati byammwe. Kutulekanira buleekanizi. Etteeka lya noise pollution KCC eri yakola tebaalisoma. Saa muntu ayita ku kikomera kyange ng'aleekaana. Let them pass the other side. Tuli wano tulowoleza gwanga, we are talking issues of national importance. Bili eri mbobiranga bayimbi. Tukuya bintu byo tulekanira waliwo n'amachachi naddala mu abalokole. You open up a church osanze ekyalo kisirifu otaddewo lutwakirwo mbu mulimu overnight ekiro. What are you overnighting here? You are found oze ku kyalo mbu oli pastor. Mutemusobola kusabako nga temuleekaana. Can't you pray? Katonda yabaga tayagala omuleekaanira. Did God tell you that he wants people who shout? Why don't you pray when you in silence? Nzina wano kichachi kye naggadde. Chachi nagigadde wano. Kumpoganira kirombo bali mu overnight. You distract the whole of village. Did God call you that abeerawo kusaa mukaaga? That's when you shout for people. Mwena abake CCA muteke teke eryo munkola erya noise pollution. Muteke teka lya noise pollution munkola. Omuntu ajja nazimbe bala ku kitundu n'amalako ekyalo emirembe. There is a standard volume of noise. Abantu balwadde bali mu KCC ebalya sente. Ne noise abalemi okwenforcinga ekibuga kyonna ne kireekaana.
I will tell the president, njaga President Museveni nga musisinkanye. Namwe temwina bye mukola. Just Maria Gansimbi mboke CCA. Musisi yagenda n'ekitongole ekyo. Musisi twamuvumanga, but Musisi was better. Bana bengudo bekalakasa, bakazi mbawe sente zaabwe. Omukazi ayira engudo bakera sawa 11. Sawa 10 bali ku ngudo beera. Ne sente neziremo basasula. Mboke CCA. Just idiots. Karera magala Museveni ajja bagaye masasule. You want General Moses to come in, or magala General Salave Guru, ajje ku CCA abagambe pay these people. Yokibadde kyetaga meeting, musipika ze, finance etute. Stop nonsense. People have done work, pay them. Ekyo kyetaga meeting. General Moses should overhaul these government entities. How do you really fit? You sanga stampede just to pay the people. You got them back in engage. These are women. Bafuna obusente butono. Ayero lugudo mutauni yekana ne minister. Muri mu buchiko muri ya sente. Mumama wa dempugo bukadde bitano. Why don't you pay these people? Habere ngudo mu bana benda babakazi abekalakasa. Mukazi akolera nusu kasanvu. Nina akasanvu kenako kalemedde. Oyagala male kwekalakasa agende ku parliament. This is nonsense. Trying to be serious. Musasula abastate council abakyala abeera enguudo pay them. Mufune sente gye muzijja. If there is no money mukwate ku ddwaliro ly'e Lubowa. Maka ddwaliro ly'e Lubowa $2 billion. Why don't you put some money ne muziteeka wano? Swagala ati namwe ate mubeera mutufuukira ekizibu. I feel embarrassed. If people have done work, pay them. Nze n'ez'omwezi oguwedde sinnaziraba. Ani Minister wa Finance. Minister wa Finance. I haven't seen the message of payment. Nze setaga kugenda ku lugudo ku striking. I know where I will strike from. Amulozo kulowoleza eggwanga lino kyangu. We are the think tanks of this country. Fa balowoleza kati eggwanga. I spend most of my time doing research. Nje singa government enet mwina nakupa singa kati nina milioni ya 3 salary for the work I do. After all, temufayo sibayina akobuzibu aba government. After all, era I know payments uchi. So principle dayo tule ne honorable Mpuuga. That's the only way forward. Omuge honorable Mpuuga musole muddemu mukole. Naye bwona adda ku ebyo ebyekisiru nabo bafuutu soja. Sibanya nobiyaniri. Simanya edi mutwe. Kati in matters of governance nobiyaniri ayogera ki? Nti Mpuuga atudde wali. Honorable Segona atudde wano. Mbumpu ne nobiyaniri ayogera. Never nedda. Let us respect people. How can nobiyaniri say something when a senior lawyer Honorable Segona is around and a senior lawyer Mpuuga is around? Kumanyira bantu. Nze bye byangana. Nze nyizo gende wa Lubongo yanze. Mbumugaiti Lubongo ya I need a card. Is a junior yanze. Son of Mirundi. Ajajaja. Me son of me. Mbuzije munopo. Mbungambe Lubongo ya please. Mpaka adimbere mupi. I can't do that. Mbolo Lubongo ya asome profile yange.
amalaji we edi mutwe Bobi Wine asayiningire ajajaj kati no I can excuse Rubongo ya because he has a masters from Harvard but me edi mutwa ngambe echokola mbu Sauda Madada ayino kubera metron we somero Sauda Madada is fit to be a metron at a school at a nursery school cannot vet me. How can Sauda Madada vet me? Yasoma chi Sauda na inakubera nga metron kusomero lya nursery. Bobi Wine singa atunda binyebwa. Bobi Wine singa ali mu kikubo atunda binyebwa. So kati beba salira we kibina. Let us not be idiots. These are facts of life. Nidda mazima bane tugogere. Ababaka bene yupi banyivu. Nengeri ebintu bye bitambulamu. Mbo mbaka wene yupi okutambula ebweru mbo ainafuna signature okuva ewa Nobianiri. This boy Nobianiri. Atiswana ku containing a sensible English conversation for 10 minutes. Ya signing ababaka okutambula ebweru. Mbo wobo yagala kuteka kupate ogani mbo labe chairman Nyanzi. Chairman Nyanzi cannot even write an essay of an imaginary story. Mbo yawa baka positions mu party. Nedda muleke kumanyira abantu Bobi Wine baizawe. Natinga nawe principal iwe modidi. Oyina diploma kwe modidi. Party ya nupu ya nema chobala najivamu. So that's why I left. I cannot allow idiots. I cannot allow idiots to position in my life. Echo nachigana. Omusiru yasali ya obulamu bwange. Nze bwe nyenda mu ddwaliro when I'm sick. Ninsaga buno bwana buno bu doctor sibaya bukola intern. Nsoka ne kabuza kanagwe. For how long have you been in the experience of medical? Mbamu years an intern for 2 years. Namuga gwe tojja kunse janjaba. Get me senior doctor here. Bugere bunkoleleke experiment. Bawandike postmortem. Omulwadde ekibumba kyabadde kifudde. Kumbe balese buno buyintani bwabwe. I don't experiment on my life. Niraba mukumwe mwaloza mbo Junior wava mu nopu agenda kugwa. Nze Junior. Nze nina kaliya. Nze kaliya. Nze job nze mulimo. Nze nina kwezibidde obulamu bwange nze. Bampuge ekibasumbuwa mwagala nnyo ebifo. You want positions. Chwa baba jozi. Ate puga nanda we yabajjazi bajjamu. But mwe banamboze bajja kubajoga ne nika bazibajjemu. Bwe mwe muvudde mu kibiina ekyo mwagala nnyo ebifo. You can be a leader without a position. The most influential people mu Uganda tebayina bifo. Nogende wo musiru Bobi Wine kubanga oyagala bwa kansala. Abagezi tetukola bwetuti. Yewe na lebonsereko yagana. Did you see Sereko there? Afe family ya February. Ele unelibuze kukojao family ya February. We don't kneel down before idiots. Nebo sadake njibwe. Misano fu Mirundi. Ndikubye suti yange. Mvuge Subaru yange yabukadde 10. I'm driving 20 UP to kneel before Bobi Wine. To kneel before Nobianiri. Net, I kill myself. Kakati impuga. Bye byakuleetera obuzibu ebyo. Kwagala bifo. Ne baba joga. Mboyogera Bobi Wine ayogera. Mboyogera Nobi. Sauda Madada ayogera ki? Kati nze katana ngambe ki? Just kumanyira abantu. Omusajja nga Mpuuga yali minister mu Buganda. Kabaka namuwa ekitiibwa. Mpuuga is a senior politician. Mu bannabyabufuzi mu Uganda bosobola okwogerako abalina politics. Mpuuga tuyinza mululinga out. Ne abere mu meeting ayogere nga Bobi Wine ayogera. Nga Sauda Madada ali wali ya miyembe. Mu consult Sauda. Look at Segona.
very articulate man in issues of law. Segona bwayogera nsirika muvumire no mu politics kwa politics taina formula politics alinga mupira chero sejja ne kuba Arsenal ngesamba 10-1 golo kipa ngali mu golo ne ba defender 10 Mourinho yabikolanga najja nakuba Arsenal ngasambye 10-1 ne mu byamateeka I respect Segona ne Segona ayogera ebyamateeka Bobi Wine ali akasoli mu meeting yemu principal amateeka tagamanyi bamugamba Bobi Wine dero eyogera bweti abuza Nubianiri is Nubian student of law omanyi gwe Bobi Wine walemeramu ebya firebase bino bye mwalwananga ne ba Chameleone ne ba Bebekulu wane ebyobufuzi siwe biri Bobi Wine bye walabisanga Chameleone nosanga Bebekulu n'omulabisa wano siwe biri ndoza walozeza ku mpuuga. This is politics. Mulabo tuko kwennyonnyolako emotoka nedde bye motoka biveeko tubuulire bye wayogera ne president eggulu principle bye twagala bwe wasisiika na president Museveni eggulu ne mukazi wo Babi mwayogera ki totubulira bya motoka zo naawe wanani atayina motoka who doesn't have a car gwavuge motoka ebeyi mu Kampala Bobi Wine nkutwale kwano ku bantu abayine sente gwe olabe all tribes of cars go to my brother ham olabe zimezemu omuddu tutu about a Toyota ye kujisizayo no the president wrote a letter true or not tuliwa nato tulimba so nze sagala kubeera leader era abali eyombo munvuma. Now look at these idiots. Mbu Junior tujja kuvuma nze biki bye mutanvumi. Okay, kite kyogenda okuvuma kibatanvumangako. Umanye politics wa NUP wa Kisiro mbu wakulabisa mwerabisa. Obote yaline minister we. Obote yaline minister we mu cabinet. Minister bwe yadda mu parliament na wakanya Obote bye yayogera. Obote yaline minister we mu cabinet ne bakkiriziganya. Minister olwadda mu parliament n'akyusa nalaga nti Obote ye mubi. Obote bwe yali amugoba yamugamba you didn't belittle me, you belittled yourself. NUP temuswaza mpuga mweswaza. You are not ashaming impuga. Bob when you are shaming yourself. Buli muntu afuna kechirungi ndafumo mulwanisa. Buli muntu wano. Bob when toyagaliza ino omutima omubi kasajja gwe. Buli omu mubi kasta buli Bob when wala banga ali wafunye kirungi. Omutima omubi n'okuteka ne kubayimbi banno. Chameleone wakula naye. Mweje bwindika mu bwavu. Ne notuka banabya bufuzo obamanyira bayimbi banno bamanyira kati gwe Bob Wine Uganda yagala jisigala mutu jikulekere. You want to stay in this country alone. Chameleone mubi, Bebekulu mubi, buli omu atakuwagira mubi, banabya bufuzi babi. Obwakabaka mu buvuma bwe muvumye kabaka abanupu ngekyo kirumbuye Chairman Nyanzi yakiragira. Nimugere ne muvuma abantu. Ogenda okulaba lumbuye ayogera ne Chairman Nyanzi. Mumuloza abantu basiru. Ne mujolongo obwakabaka ne mutuka ne mulubiri. Numala nogamba mubanda wa kabaka. Omubanda wa kabaka aliwo. Nga gwe kenyini. Gwe kenyini. Numala nogamba mbu njagala nnyo Buganda. Wana abavumye tewali bantu.
buloge bitayina mu byagwe ensimbo biri ku perolo yeni yupi Lumbuye wano bamukwata Bobi Wine n'oteekayo ka post numiddwa nnyo Lumbuye naye bamupostinga Lumbuye yagamba nti maama Nabagereka ne Katikiro beyagala oyinza omuteekako ku page yo Bobi Wine mwana gwe ogudde ensimbu Bobi Wine ddogo kyeri kuliko muvubuka gwe oyinza okupostinga Lumbuye ku page yo nga wano banange tewali muntu avodde Bwakabaka nga Lumbuye neno gati ono photo soja mbufiridde omufighter encha no yambala obusuti obukanzu bwo bunodde mengo bakwanirize chwa bagoba ku mikolo bakwanirize Bobi Wine bwotejjemo yo politics w'ekinaafuusi ne weefuula omulungi eno ate nga eri oyina byokola ebyekisiru bwotamwejjemo yo politics Bobi Wine w'ekinaafuusi